Ronald Sebuguzi omukavuze mu kazi empaka asoma 80 abagenda okweta mpaka za National Sprint Rally Championship ezigenda okubeerawo omwezi guno. Empaka zino za mwezi gwa kuna ezigenda kukolerayo kalenda y'omuzannyo guno ey'omwaka guno nga zigenda kuteekebwa Busika nga 26 omwezi guno. Ronald Sebuguzi nga ali mu kyakulire ku kimeezi ky'abavuzi abavuganya okwangula empaka za National Sprint Championship n'obuwone 10 agamba ataddewo obukadde 2 era omuvuzi anaamuwangula mu mpaka zino. Kiraasi muziina mu maaso gammwe ne mitima. Mujje buli muntu agamba nti nze ndya naye mmanyi nti nja kulya. Mwenna abawagizi baffe tubayita mujje mwerabire ku ntaddewo miliyoni 2 Sebuguzi bwampangula. Njaba balaga nti guno gwage musota. Omusota tukusa kutya kumira kakere. Akasebuguzi kakere owange musota. Kilomita eswa musatu zigenda okuba nga zivugibwa nga Gisha Mayanja omu ku bateekesi b'empaka zino bw'annyonnyola. Envuga gye tugenda okuvugamu tugenda kuvuga nga bwe twavuga last year. Abasooka ne bavuga ne baddamu ne bakyusa. Eyo ne banga yerupu esooka then ne baddamu ne bavuga endala ey'okubiri. Naye last year twavuga lupu emu olw'ensonga nti abantu baagwa mu makubo ne tubeera nga tetukyasobola kukola ki. Naye ku mulundi guno tukubiriza abantu bw'osanga nga bataddewo baliya togiyitako. Tujja mu champion sprint nga budget egenda kubeera nga eri tight naye nga ate tulina omutima gwa motorsport ogutafa. Bwe tukimanyi nti nno abavuzi buli bwe tuwadde ne crisis ate lwe basinze okuyimuka okwatira awamu okulaba nti omuzannyo guno gutambula. Empaka zino zigakotera n'abavuzi pikipiki z'empaka era Gift Sebuguzi ng'avugira mu tenda 125 agamba wakozesa obumanyiivu bw'ajje mu mpaka ez'enjawulo okulaba ng'aziwangula. Kyensuubiza abawagizi bange mujje mulabe piki gye ngenda osumulula egenda singa ne gye nasumuludde mu Mbaasa. Abavuzi abalagenda okweta mpaka zino kuliko Gisha Mwanguzi, Ibrahim Luyoga Pasuwa, Isaac Kasozi, Elena Birungi, Jiro Mubiru n'abavuzi abalala.